Lungi abalabi b'emikutu gyaffe gino nate mbaniriza nnyo mu programu yaffe y'olunaku olwaleero. Mwenkyaliza muganda wange Uncle Jim. Uncle Jim ono musajja mulangira ng'ava mu Ssekabaka Kiggala. Eddambwe Mbusiro. Era olunaku olwaleero mukyazizza lwakuba enkofiira akyagireseeko agigyeko. Kale nno tugenda kugongera ku nsonga z'Obwakabaka bwa Buganda nga olunaku olwaleero Katikkiro wa Buganda w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga avuddeyo n'agamba nti nno ekimala omuntu bw'akuba awumba engalo n'agamba nti nno omugenzi tamala emirundi ensobi zonna ze yakola ng'akyali mulamu bazimusonyiye ng'Obuganda Mukama amusaasire n'ebyamusobako. Ensonga eno gyogeddeko otya mukulu Jim naye sooka obuuze kuba tulaba. Bannange abalabi b'emikutu gyaffe gino ddala ogwa Kwezi Media ne Megatro mbalamusizaako nze Uncle Jim Tex ndi musajja mulangira nze Musanje era linnya lya Ssabalangira nva mu Ssekabaka Kiggala Eddambwe Mbusiro ku nguvu kaludde okufa. Ssekabaka akyasinze okuwangalira ku Bwakabaka bwa Buganda. Yasinga ne Mutebi yakyasinze kubanga yatula ku Namulondo emirundi emeka nti yakaddiwa n'awa mutabani we n'afa ate n'agyeddiza. Okumuteekako erinnya lye yakaludde okufa ku nguvu kaludde okukola ki? Yava ku Bwakabaka ng'atakyali mulamu. Ng'akyalina amaanyi gaali ga mutima ye n'akwasa mutabani we ate mutabani we n'afa okumusuuka n'amala neyeza Namulondo. So jjajjange Ssekabaka ow'okutano yatula ku Namulondo emirundi emeka? So nze Mulangira Musanje era nga nkiika bulungi mu kigango ekya Ssabalangira Musanje Ngobe Kikulwe. Bambi. Kale yoyo nno gwenkyaza olunaku olwali mumutegedde bulungi nnyo ensonga oziwulidde eza Katikkiro wa Buganda. Ziwulidde bulungi. Ekintu kino kirekawa Buganda era kiraga kabonero ki eri Abaganda n'Obuganda okutwaliza wamu? Nze kyenja okusooka nakyo kwe kweyanza n'okwebaza Kabaka waffe ow'ebweru oba Katikkiro Charles Peter Mayiga. Tusiimye nnyo weebale nnyo okuba n'obumu n'obwa Sseruganda oba olugero lwaffe olugamba nti akuba owuwe akuba awumba. Olwaleero Mwami Kwezi nja kusooka ntegeeza abantu bonna ku buli mutendera gwonna gw'oliko oba gwani ebiseera ebisinga ffe kitwogera nnyo bintu binyumira abantu kuwulira oba kitwogera gwe byoyagala naye buli muntu yenna ayisa mu Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga amaaso oyo musiru. Si mulabe wa Buganda? Musiru era mulabe wa Buganda. Balimanyi nti mulabe wa Buganda si aba mulabe wa Buganda no musiru kubanga omuntu omusiru ye muntu atasobola kutwala budde kuwuliriza kyawuliriza najjamu ekyamakulu ekitali kyamakulu nakiteeka luddawa amagezi g'omuntu kwe kuwuliriza n'asengejja. Ontegedde bulungi? Ewaffe gyenva ebuddu kankubuulire Bwana Kwezi okuva mu 8 okutuuka mu 2000 okutuuka mu 96 eggombolola y'Ebutenga gyenvaamu mwalimu emmotoka S2 ng'esooka ya kitange Muzeeyi Kaggwa ne maama wange Mama Toopi. Ey'okubiri yali ya Muzeeyi Ssegawa ow'eggombolola Ebutenga. Katonda wange. Emmotoka nga zaali za ate Muzeeyi Ssegawa yajja bifo ayaliwo yali Ssekibaala nga ne tagiina emmotoka omugagga nga yitawo ku ewaffe nagenda ku luguudo nalinya taxi. Olwaleero buli kyalo ekiri mu Greater Masaka bw'enjogera Greater Masaka njogera okutandika ekayabwe paka eryantonde Kageeti essaza lya Buddu. Buli kyalo kirika emmotoka eziwera 20 olw'emmwanyi. Program Katikkiro gye yateekamu amaanyi etegeeza nti egamba nti emmwanyi tekola ki? Terimba. Olwaleero buli munnamasaka bonna Buddu aweerera omwana we mu ssomero ly'ayagala. Anti wuliriza bwe nkusindika mu Greater Masaka n'osanga mu ennyumba y'essubi nkuwa emitwalo 5 ogijja luddawa okujja nga yabajjaji. Anti taata wabanga teyagizimba omwana avuga boda yalina eka y'emmwanyi asobola okusereka amabaati oba nomata wikika naye asobola okusereka amabaati. Nti mu Greater Masaka tujasobola kusangamu ennyumba ya ssubi. Ekitegeeza ffe waffe tukyali bubi ewaffe Ssingo. Ssingo Bukuya
mwetaaga okwongeramu twetaaga. omulanga omanyi ffe Masaka tuze tufuna advantage nti Katikkiro eyakuuma ennyo Obuganda mulwanyi nti eyakuuma Obuganda nga buvuddewo Mayanja Nkanji yali waffe ebuddu ne tugumira awo mwe mwagunjuka mangu okusinga ewaffe twagunjuka mangu kati mulwanye mulyajja n'abunyweza yali waffe kakati Katikkiro Peter Mayiga atumbudde ebyenkulaakulana nalaba oyo wa Peter Mayiga mwana tunali simanyi twayitawo nolyo tugenda okuzika tugenda okuzika Tamale Mirundi aweterawo bayitawo Butale naddaawo kakati obugunjufu bwa Katikkiro n'okumanya n'okutegeera yabiteeka mu mulembe guno gwaffe Omutebi ne guyambako abo abeetaaga okumanya n'okutegeera ewaffe tewakyali nnyumba ya ttaka ate buli kyalo tulina emmoloka eziwera 20 n'olwekyo ntuuka okusiima n'okwebaza eyo bakabaka b'Obuganda ne Katikkiro Charles Peter Mayiga olw'okusonyiwa mukadde waffe muzeeyi omugenzi Tamale Mirundi Joseph Senior ebyamusobako yebale nnyo yebalire ddala olwaleero tulina enkola egamba nti omufu tasalibwa omusango abalamu abasigadde tumusalira musango mpozi okumusabira sande ewedde nafuna omukisa nentambula ne bannange wano abeegattira n'okujoyisita ne tugenda okubagiza famire y'omugenzi Tamale Mirundi ey'ezzana weewaawo mu kuziikana buli kimu twaliwo naye kali kaseera kakazigizigi nga n'abantu bangi nga tulina okuddayo okubabugiriza n'okubagumya weewaawo tukyatambula nti tujja kutuukako ne mumaka ge ag'ekyengera n'okugezaako okutuuka gye twaganzika omubiri gwaffe gw'omukadde waffe ekaliisizo mu nnaku 6 n'abamaze mu ttaka naye olwaleero kye twayogera nga ekirowoozo kye nawulira nga tugenze okukubagiza ekyalimu mukadde waffe Sali mukulu wa muzeeyi Tamale maama waffe ow'ezzana ne mukulu w'abaana John olwaleero mbalabyeko nga bagenze Emmengo Katikkiro n'abaaniriza bulungi era n'asonyiwa byonna mwami Tamale ebyamusobako eby'oku nsi oba eby'omuggulu Katonda yabikola ki yabimanyi naye gyala okubategeeza nti mwami Tamale yali obwongo bwe bwali tortured ebintu ebyenjawulo byetagenda kuddamu ontegedde nkitegeera ebintu byetajja kukola ki naye yali musajja Omuganda ayagala Obuganda ne kabaka we era nsuubira ku mukutu guno gwaffe gwennyini ogwa Kwezi Media yayinako akatambi ng'akaaba olw'obulwadde bwa kabaka weewaawo omwami Tamale yali ng'asobola okubogera kyonna kyawulira ekizize ku mwoyo nga kyakola ki kyayogera naye yalina okulumirirwa n'okwagala eri obwakabaka bwa Buganda ebigambo ebyensimattu oluusi bye yayolekezanga mukuumaddamula buli wantu wabeerawo ababi oba yabifunanga kuva mu babi abatagaliza Mmengo n'akireetanga bwakirese naye ekyomukisa omulungi nti ow'ekitiibwa Katikkiro waffe Charles Peter Mayiga otusonyiye n'otusonyiira ddala ate n'Obuganda bwonna sebo ne Ssaabasajja tweyanza nnyo tukola kitweyanza waliwo abantu abagenda bagamba nti ne taana ye tujja kugisima tujokye tugikuba emiggo ekyamazima twamuziika kaliisizo Kalagala owa muzeeyi Yowaana Mirundi ne nnyabo Mawulisiya jjajjaffe temujja kugisima omufu tebamusalira musangu bagamba nti omukafiiri alizaala omuki omusomi waba ye yagaana naye mukulu we ne mukyala we n'omwana bo bakutte ebigere bye botalyani abatumye ne bakiika embugo okwetonda kw'ebyo ebyasoba ku mukadde waabwe basobole okulongoosa ekika kubanga oli muzzukulu wa mugeni basobole okulongoosa ekiki ate era Katikkiro asiimye nawuliriza okwetonda kwaffe kati abaana baleme kutambulira mu lubu lw'abakyawe n'olwekyo tukubiriza baganda baffe bato baffe mikwano gyaffe abaana ba Yozefu Tamale Mirundi nti baleme kutambula na bukyawe ekyomukisa omulungi nti bayivu yasobola okubasomesa basobola okukwata ebintu bino mu ngeri ey'ekigunjufu ebizibu ebyatuuka ku mukadde waffe twabimanya ebadde bituuka oluusi omutabula nafuna obukambwe obw'ekitalo nnyo naye mwe tebyabatuukako n'olwekyo mubeere bantu b'abantu tubaagala nnyo
okusinga bwe mulowooza. Nze ekiyinza okunjawula ne famire y'omukulu Tamale emirundi tekiriiwo. Tekiriiwo abaana bakakkamu kyekirungi. Tekiyinza kujja. Kubanga namwagala ne sikwagala ina naye nakola ki? Nakwagala. Ate naddala ng'ategedde nti ndi munnabuddu munne. Nolwekyo Obwakabaka tusiima busimi. N'ekyokubiri kyenyinza okugatta ku ekyo kino kibeere kyaffenna nti ensonga zaffe ezitugattanga Abaganda mu ggwanga lyattu Uganda mukimanyi bulungi nti twasooka Uganda okufuna independence. Bannange temubeera bakambwe, temubeera abantu batalina nsa, mufune okumanya n'okutegeera, musirikemu munoonyereze, muggyemu ekigambo eky'amakulu kye tuba tukola ki? Tutambulirako. Mbegayiridde nnyo Baganda bannange, mikwano gyange ddala ffe abantu b'omu Central Region abali e Bulaaya n'abali kuno, abanyiivu n'abatali banyiivu, nammwe mwenna abali boogeddeko ebigambo by'ensimattu, mu mukwano omungi mu kusaba n'okusonyiwagana, temuddamu kwoleseza mukama waffe Kabaka wa Bweru Charles Peter Mayiga ebigambo ebitaliimu nsa. Kale mutwaleko ebirungi byayogedde, kubanga Katikkiro wayogera ku byobulamu asimbe kuli ku byobulamu naye tetubyetaaga. Wayogera ku byenjigiriza asimbe kuli ku byenjigiriza ddala tetubyetaaga. Wayogera ku byobulimi n'obulunzi oba ebintu ebiyinza okutera akasente mu nsawo, nkugambye nti waffe Masaka tekyali nnyumba ya ssubi, ate buli kyalo kiriko emmotoka eziwera 20 Mujjedda eggombolola emu nagiraba ng'eyaffe yeebudde ng'alimu emmotoka meka? 2 ng'emu ya kitange. N'olwekyo tubeere bantu abategeevu ab'omulembe guno omutebi. Bw'aba ayogedde ku kifaananyi tukakkane. Twala meseji ya Katikkiro nnamba. N'ekifaananyi ekyo tukyagala kuwasuubirira ffe nga ki? Ng'eggwanga. Naddala ffe Abaganda tukyagala. Naye tulina ekisiikirize kya Katonda. Kyekikulu ky'ekifaananyi ekyo. Omanyi bayogera ku kifaananyi abantu baavayo bangi. Naye ekifaananyi kya mutabani wa Kabaka, kya mwana wa Buganda. Naye ekifaananyi kye tukozesa kya kisiikirize kya Katonda. Ffenna ye blanket yetugattanga Abaganda mwe twewumbira ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi Kimera owookubiri. N'olwekyo Abaganda twongere nnyo okwenywereza mu bumu bwaffe n'okwagalana. Ekyokubiri twasazeewo n'olukiiko n'abakulu abalala b'ebitiibwa nga Pookino waffe Judy Muleke obutaddamu kukkiriza bannabuddu okuwalaŋŋana n'okwewerenganya bisongovu naddala nga tuli mu kitundu kyaffe kino ekya Kampala. Ne tugunjawo akakiiko ke bayita nti ensonga z'ebuddu zibeere z'abeebuddu. Era gye ziba ziggweera. Era ku ezo olwaleero tetukyayinza kukkiriza kuleeta discussion yonna ey'abannabuddu. Affairs zaabwe okuzeeta ku mukutu tuzoolese abantu bonna. Kati n'ezampuuga tetugenda zoogerako. Nga ezampuuga za Uganda za ggwanga. Tubaddewo n'obutali bukkaanya wakati wa Katikkiro waffe, wakati w'omwami musajja wa Kabaka Frank Gashumba ne Katikkiro. Waliwo obutakkaanya. Twabugayagayazaamu n'omukulu waffe Judy Muleke Pookino ow'essaza ly'e Buddu. Tetukyakkiriza nsonga z'abannabuddu kugenda ku mikutu gyammwe emigatta abantu ne ziyitira. Tulina zimala ewaffe e Buddu twakulanga buli maka galina ekigango we gabuulirira abantu. Kakati tulina ekigango ow'omukulembeze atwala essaza lya Buddu Pookino we tusobola okutuuza Frank Gashumba kojja wange etugamba nti ebigambo byayitidde naye tubibumbirire kubanga byaffe ensonga zaffe za bannamasaka era za bannabuddu. Ate kati nga mutuuse kulevunda. Kubanga twagala obugunjufu obwaffe obw'ebuddu obw'abajjajjaffe ba Beni Kiwanuka ba Kintu Musoke
bagundi eyakuuma ddamula Mayanja Nkanji okuddamu okubulaga mu guno omulembe gwaffe Omutebi n'olwekyo nkubiriza buli munnabuddu yenna obutaddamu kumansa bigambo bitalina nsa ku mikutu gino tusigaze ekitiibwa kya buddu tusigaze ekitiibwa kya bannamasaka kubanga buli tuwadde tusonga nga bagamba bugambi nti abo be baliwa bebe buddu bw'olaba Archbishop wa Uganda omulandira gwaffe ye Ssemwogerere gwaffe gwe buddu gwaffe gwe masaka kuba guleta masaka yetwaliramu ne Kalangala Ssemwogerere kozi we Kalangala waffe wessese yali muganda wa Paulo Kawanga Ssemwogerere webale nnyo obumyuka bwa pulezidenti tubadde nabwo ebbanga eriyise eddene obwakatikkiro butambulira muffe wakatikkiro mubulidde nno katikkiro nga si wa buddu tuba tumwagala nnyo tumuwa ekitiibwa naye bugumira nnyo naddala ddamula oyo ng'akwatiddwako munnabuddu okuva ku Joash Mayanja Nkanji ab'omulembe guno gwe mumanyi naye n'abalala bakagulu bakola ki baaliyo n'olwekyo twongera nnyo okwagala okukolawo enkola y'abannabuddu n'okutabagana so mbadde ku mulama gwa famire yaffe egenze ne yeetondera Katikkiro n'Obuganda mwebale nnyo mwebalire ddala kusonyiwa naye tugenda kwongera empisa n'obugunjufu ey'abannabuddu ab'edda kakati bwe tugendako mu byobufuzi ensonga z'akalulu ka 2026 oziraba otya 2026 opposition erina amaanyi aganayongera okufunza President Museveni yesebo nga mayitirivu nnyo buli lujja ngeyongera okumeruka oli mu Uganda mwendi wano olwaleero omukulembeze wa Kenya William Ruto bwe yali awangula akalulu kubanga yali avudde ku nkolagana ye n'omukulembeze wa Kenya tujujukira bulungi ti muzeeyi mukulu Kenyatta yagenda n'awagira wa Raila Odinga n'asulawo munne William Ruto ne William Ruto yasobola okwegatta n'ebibiina by'ebyobufuzi 10 ne bawangula akalulu ka Kenya olwaleero nga tulina essuubi eddene nnyo mu kibiina kyaffe Nansangwa Democratic Party DP n'ekibiina kyaffe ekyamaanyi eky'embavu FDC Forum for Democratic Change nga tulina essuubi mu kibiina kyaffe ekya Jema ne UPC tulina ekiwayi kuba tulinamu n'ebiwayi ekyakatonga nga tubasuubira nti tugenda kuba n'enkwatagana kubanga tulina enkiiko ez'enjawulo nga olusembe bajja kutula Bungereza nga tubasaba bonna okwegatta ku mulenzi omuto oba Munnayuganda Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tumaze okukkirigazanya n'abakulu abo tujja kusobola okuwangula akalulu ka 2026 ate kino ekya mukulu Muhoozi gamba nti nno ngenda kusooka okuddamu okurimaininga Bannayuganda nti akalulu si lutalo ebyobufuzi si lutalo oli akulembere n'omulala akoleki ekikulu kyemba mulina okumanya omuzungu agamba never judge a book nga ki okusinziira ku kava yakyo abakulu abatukulembedde tubasiima beebale kukulembera olwaleero tulinawo omusaayi omuto ogwesinza okulembera baki Bannayuganda ate nga Mwami Kyagulanyi ajja kukulembera eggwanga lino mu mbeera entuufu tuzzewo n'ebintu ebyanaabuka nga constitution omuntu afuga ebisanja bimeka olw'okwagala okukulaakulanya eggwanga lyaffe Uganda otegedde mpulira n'olwekyo ebyobufuzi si lutalo ebyobufuzi si bigambo bya CDF ekikulu kiri nti omutonzi waffe yakola ki yasalawo omutonzi waffe agenda kusalawo mu 2026 nti Uganda kekulemberwe Munnayuganda Omuganda ow'omu Buganda ow'eggomba Robert Kyagulanyi Ssentamu sijja kugenda bebweni eryaffe naye Kyagulanyi Ssentamu akulembera eggwanga ne constitution edibwemu akulembera ebisanja 2 oba akulembera ekimu tuteekeko omuntu omuki omulala naye akwate n'olwekyo tutwala okulabula ebibiina by'ebyobufuzi mu Uganda obutasimbawo omuntu yenna temwagala kibiina kira kisimba kyagala naye mutuule
mumanye engabanya y'obuyinza twagala omuntu omu ku ballot paper mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu against your excellency Yoweri Kaguta Museveni tumukube wepaba ku mutwe akkirize tugende kolo tulayire tukole convoy tuwerekere mwami Museveni tumuyise e Busega tumuyiseko ku faamu ye ey'ekisozi tumugambe muzeeye entezo zirabye nti weziri tumujje ekisozi tumutwale mu district y'Ekiriwula ku kyalo Lwakitula LC1 Lwakitula atuulaawo alabe enteeze alabe bakoddomi be batabani be n'abaana be nga bweyongera okukula nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwagenda bwamwebuuzako nti Mwami Museveni about security wakolanga otya because that's the first thing mukulu Kyagulanyi kyajja okwebuuza ku President Museveni security Zolalo nda ebintu bingi nyo excellence byatamanyi ngayita abantu babisomese nga copyright law yaba artist n'abayimbi nabiki tuli bategesi babivulu ebintu ebyo tubali tubifuna mu sente paka babitulemya abatabimanyi ne tubivaamu nolwekyo tuyire suubi ddene nnyo nti mu buufu obwo bija biri mu mukaaga Mwami Besigye ne Katongo DP ne Robert Mao n'abalala FDC ne Amuriati n'abalala temulya mu Uganda lukwe ebyobufuzi si bya muntu by'abantu twagala presidential candidate omu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu tugende ffe abantu ba Uganda nga tusizira wano ffe Buganda ne Busoga ne West Nile ne mu Western fena tutiikinge Robert Kyagulanyi Ssentamu agende Kololo ku airstrip bamulayize President Museveni amukwase constitution ya Uganda tutekewo enkolembo ennungi ennambulukufu tuwerekere President Museveni awummule. Jeno Muhoozi yabadde atwitirira yagambye tewali civilian agenda kufuga Uganda kati gwe kijjawa nti nno Ssentamu anaafuga Uganda nga TCDF alagidde amanyi kati guno omulembe gwakyuka amajegedde abantu ebanga bagayingira wabeerangawo equation zino osobola okutta kitaawo ye nsobola osobola okutta nnyoko ye nsobola naye olwaleero omanyi ekimuli ekiranda mu nkokoto oba mu lwazi kiba kirwanyi Bob Wine is not a civilian at all omulenzi yava mu ghetto mu buyumba obubi mu myala obutasomera amasomero amalungi okulaba nga atuse ku level oyo mulwanyi oyo munnamagye si muntu wa buki ekyokubiri Oweekitiibwa General Muhoozi tujja kusigala tukwenyumirizaamu nga munnamagye omutendeki CDF naye nga president we Kyagulanyi nga yawa orders era Muhoozi nze nesiga nnyo General Muhoozi ku byobutebenkevu bw'eggwanga omanyi Muhoozi eyo abatamumanyi babadde bajja bamulengeza naye musajja wange nga bagamba nti Muhoozi afunye ranks mbudde obutakola ki obuteetaagisa General Muhoozi yayingira amagye 1998 n'asindikibwa mu district y'e Kasagama nga LD mu kitundu ky'e Kasagama ne Kiriwula nga wa LD local defense Muhoozi was there yayingira ngo wa local defense ne fountain owner yagezaako okumunoonyerezaako mu ebyo biseera ng'agwa mu kitundu ebyo mbudde bw'ekiro n'obwakazigizi nga Muhoozi mwali n'abantu bakuuma then n'avaawo neyongerayo ku military training n'ebirala ne institution zafunye mu America n'amawanga amalala so buno obudde bw'abanga atuse ku General General ne CDF we can't argue for that tukiwakanya naye General Muhoozi kyejagala omutegeeza nti Uganda erimu ku nsi ezikuze ezina democracy tugenda kutransforminga okuva mu abakulembeze bannamagye okubanga ensi efugibwa ba civilian kive mu bamagye mu nsi East Africa nga bwolaba ebiri mu East Africa eggwanga lya East Africa nga erimu eggwanga Uganda lye beenyumirizaamu nga eggwanga erina ebintu ebyenjawulo nga part of Africa nesobola kubanga wali tuyinawo omukulembeze Samia Suluhu e Tanzania nga tuyina Your Excellency William Ruto e Kenya Tshisekedi n'abalala
ngoza nti Uganda ekyasobola okufugibwa ku nkola eyalukadiri gye tuyita ey'amagye kubanga bo bali ba civilian ekyo tekikyasoboka kubanga bali ba civilian n'olwekyo obumu n'obugunjufu byongera okweyolekera mu bantu baffe bannayuganda. Bobi Wine being a president, His Excellency Kyagulanyi okubeera president tekitegeeza nti Muhoozi va ku bwa CDF. Bobi Wine talina magye. Nigeria ffe liri profession. Bobi Wine talina magye. Alina kusigala n'eggye erikuuma eggwanga eririwo erya UPDF lyalina okutambula nalyo. Weewaawo waasanze obeetaga okukola ennongoosereza wajja okukola. Bw'aneesanga nga mukulu Kayine Rugaba Muhoozi ejja alikulembedde bulungi ajja kumuleka ku muki? Ku bwa CDF. Ku bwa CDF. Bw'aneesanga ng'epoliisi omukulu olina GP omupya agikutte bulungi byabasajja tajja mumusanga kubanga yaakaddiye. Tajja mumusanga. Ekisanja bwe kiggwerako. N'ebitongole ebirala ajja kubaleka muoperatinge mu section zimulimu tutambuze eggwanga Uganda. Uganda tegenda kukoma kuffe. Uganda will never end ku Museveni. Olwaleero omukulembeze gwe tulina alina emyaka 8. Lwawo tugamba nti 8 years it's just a numbers. Ate wanaesimbirawo ku ekisanja ekirala ng'ali mu 82. Nze nina ebintu ebimu byengoberera wano. Ffe abakristu naddala b'e Masaka tuyimba oluyimba 1879 brother Amasi ne Bapera bwe yajjira kati. Naye bw'ompaayo omuntu omwakyalye n'ebyafaayo bya 1978 tomuyina. Taliiwo. Naye nze ninayo jjajja wa mukoddomi wange omu. Jjajja wa mukoddomi wange omu erya Ntonde bayitawo Kyabbuuza. Mwami babitawo yalina Sheikh Mulamba Kyamera. Gwe nnaku byafaayo bya 1908 naye yafa. Naye at least lolo gye yakola ennene nti eddiini bwe yali ejja entalo z'eddiini nti ye yasobola okulwana ku ground erya Ntonde daga nti nsazeewo oluuyi olw'ekyengulu lubeere olw'abakristo oluuyi olw'ekyemmanga lubeere olw'abasiraamu. N'olwekyo ensi teyinza kukoma ku mmwe nkuwadde ku musajja gwenyinza okuwayo ku byafaayo byawamu nejjajjange Agustino Mukungubazi kubanga yeyaniriza bulaza Amasi ne Bapera Vira Maria era nze lwesitasoma Sande nejjerezebwa ndi muzukulu w'Abajungu mu ddiini y'Abakatuliki ndi muzukulu w'Abajungu ne lwesitasoma Sande twasonyiyibwa kubanga jjajja wa kitange yeyaniriza Abamisani e Uganda. Ontegedde bulungi era yazimba ekigo kye Vira Maria ekyasooka n'ekyokubiri ettolo gye yazaayira kuba omulangira tafa azaawa buki? Azaawa buzaayi. N'olwekyo omulembe gw'okuwalaŋŋana n'okuvumangana ogwo tuguleke. Twategedde ekigambo ekikulu kye bagamba nti omutonzi waffe yakola ki? This time waba agambye nti Kyagulanyi yooyo njagala osiibule. Lwaki ojuwinga ne Katonda wo? Enkuba etuzinzeeko. Kweza abantu basiibule. Naye nga 2026 omukulembeze omupya Honorable Robert Kyagulanyi. Kakati gwosinzira ku kyogamba nti Honorable Robert Kyagulanyi yanaabaawo. Anti yalina amaanyi, yalina influence. Kakati olwaleero ye next ku President Museveni. Ate ng'omukulembeze waffe amaanyi gamukoze eki? Gamuwedde. Olowooza Muhoozi taakitwala ekifuba? Muhoozi is a CDF. Tagenda kwesimbawo. Kajja kukitwala kifuba. Muhoozi munnamagye yatendekebwa teri mwana ayina empisa nga General Muhoozi. Ayina empisa mpitirivu nnyo obungi. Era ajja kubeerawo agumiikiriza okulaba ku mukama we Robert Kyagulanyi. Amazima tegamuleetera ebizibu g'ayogera. Kubanga ayogera nnyo amazima. Amazima. Olwaleero ajja amazima. Yagenda omufuula ow'eddembe. Naye nga tamufuula ow'eddembe. Yagamba Kenya tugikubira ennaku ezi. Omanyi kankukadde limited. Naga nti anti kati Uganda tijja kufuga bantu nze kankubuulire. Singa Museveni yali yategeera ensi eno before yandibadde abaana. Omanyi dda Kabaka bwe yazaalanga abaana yabakulizanga mu bitundu ebyaki? Ekituufu. Ssekabaka Muteesa olubereberye yakuliza abaana be mu bitundu ebyaki? Era Muteesa oyo owookubiri yakulirako ewaffe mu Nnyende Masaka ow'omukulu gwe bayita Mukudde. Ate ffe Ssaabasajja Kabaka yakulira ewaka ewa taata wange Ssennyonga. Ne bafuna ebintu eby'enjawulo ne babeera tokatiivu ne bamanya nnyo embeera y'omuntu waki? Wa bulijjo. Nze kyenkangaza nti Yoweri Museveni yabitegeera yali badde akuliza abaana be mu bitundu by'eggwanga ebyaki? Tinaakwata omwana nga Muhoozi Kayini Rugaba n'amukuliza ekaliisiza embatale embatta amala emirundi n'abeera tokatiivu mu bantu n'amanya ne public relation. Ontegedde bulungi ndi Muhoozi ekimutawaanya si butali bulungi na butamanya
Moses Mutamanya public relation. Teyakulira mu bantu ba bulijjo. Teyakulira mu bantu ba bulijjo. Kati ye yalwawo ya akyalowooza nti omuntu okulembera Uganda ina kubeera munnamaje. Ate nga tekikyali ekyo. Olwaleero tukubira amamaje ne bajja ne tusinkana mu occasions ez'enjawulo ne tuba n'ekiwera tukiryamu tuba n'ekiwera tunywera ki Uganda engunjufu ey'olwaleero. Njagala tusiibule abalabi ba Kwezi Media ne Megatron mwebale nnyo kyemba mujjamu bannayuganda olwaleero gwali wano ali mu diaspora ebintu bino bye twogera byaffe bya ggwanga era bizimba ggwanga lyaffe jabu ekituufu okomentinge ku kituufu ekikyamu teekako nti Uncle Jim wano kiki naye ekigambo olinga mulabe biki ebyo tebira mugaso ndi Land Road ndi a full citizen of Uganda. I drive a beautiful car and everything ate abana basomera amasomero malungi kakati commenting kwekyo kikuyamba. Don't be rude, tobera hungry ono Mami Kwezi n'abalala commenting ekigambo ekituufu. Don't tufuna busungu, don't be hungry. Muje muli mu diaspora nabeerayo for 5 years. I was in Dubai, I was in Australia, ne kubere ku buli kimu ne saba na busungu. Paka binafuna chenjagala nimbira wano. I'm a full citizen. Mami Kwezi muagale, Megatron agale, commenting ebintu ebirimu ensa, oba your excellency Kyagulanyi, oba your excellency the president, oba Katikkiro. Don't abuse the movement. Okuvuma simpisa yaffe yawo mbuwangwa. Mbagala nnyo mwebale nnyo kutulaba mubeere bulungi. Bwe tusobe tutambudde mbadde ne Uncle Jim omulangira ava mu Ssekabaka Kiggala. Mubeere bulungi mweraba.